Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. President Yoweri Kaguta Museveni olumaze okubanga alayizibwa olunaku olwaleero ekibadde kiddirira ky'ekyokubeera nga CDF y'eggwanga ate ng'ono ye mutabani we General Muhoozi Kainerugaba okubeera ng'agenda maaso n'okumukwasa ebyo bye wandibadde oyita instruments of power oba ebyuma eby'obuyinza oba ebiraga nti obuyinza ono bumukwasiddwa olunaku olwaleero. The Constitution, the national flag, the presidential standard flag, the national anthem, the national coat of arms, and the public seal. Akira General Muhoozi olumaliriza omulimu gwe wamu n'abalala ababadde mu nteekateeka omubadde ne Ssaabalamuzi w'eggwanga lino omukulu Chief Justice Flavian Zeija mu kubeera nga balayiza President Yoweri Kaguta Museveni atandikiddewo okubanga awa speech ye oba obubaka bwe obusookedde ddala eri bannayuganda wabula nga mu bubaka bwe aba NUP tabeerabidde n'abayina w'abanyizenyizaawo ebbali. Mwebale kuwagira NRM. I also congratulate the other parties such as the DP, the UPC, etc. that participated in the elections without using violence, and like the party of NUP and some few elements of FDC that were using violence. The parties under IPOD should clearly lay out agreed guidelines on the do's and the don'ts of election management according to the laws and the Constitution of Uganda. This Kisanja Excellencies, is our term for a period. This Kisanja should be regarded as a Kisanja of no more sleep for all Ugandans. Kino ekisanja twetwetaaga abantu okwebaka ate nibeekwasa kino nibeekwasa kiri songa eddagala liwe liri. This Kisanja should be regarded as a Kisanja of no more sleep for Ugandans. Ambo bya mwami Yoweri tibwabulwa Kaguta Museveni ng'amaze okubeera ng'alayizibwa ku bwa president olunaku olwalengera ku mwezi 12 Maayo mwaka 2026 agambye nti yeebaza nnyo bannabibiina ab'enjawulo be yeetaba nabo mu kalulu. Mwagambidde nti DP wamu ne UPC ajeebaza bya nsuso wabula bw'atuuse ku NUP agambye nti tondaga abo bagenda maaso n'okubanga bakola effujjo erya buli kaseera. Mwagambidde nti bano violence bagikozesa nnyo ate era mukadde ke kamu n'agamba nti FDC ko kaali katonotono. Wano no wagambidde nti ayagala iPod oba ekibiina ekitaba ebibiina by'obufuzi mu ggwanga kibeeko obukwakkulizo bwe kiteekawo gye bujja nga buli kibiina kya byabufuzi kirina okugoberera obwo naddala mu kaseera ak'ebyokulonda n'okugoberera amateeka ga kakiiko k'ebyokulonda. Wano n'agambye nti kino ekisanja kye tuyingidde mubadde muwulidde ku bisanja prosperity for all n'ebisanja ebirala agambye kino ekisanja no more sleep for all Ugandans
nti teriyo tulo kwebaka eri bannayuganda bonna. Olunaku olwaleero President Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde azze tazze na Maama Janet Kataha Museveni nga okulayira okwenjawulo oba okulayira okuzze kubaawo ebbanga ery'emabega byonna. Wabula gwe atamanyi byafaayo bya Uganda ebimu bw'oba obadde tobigoberera, guno gwe mulundi ogusoose President Yoweri Kaguta Museveni obutajja na Maama Janet Kataha Museveni mu kulayira. In fact, waliwo okulayira mu Gyekyenda okwaliwoko. Maama Janet Kataha Museveni yali ali bweru wa ggwanga. Kati gwandibanga guno gwe mulundi ogwokubiri, wabula azze ne muwala we amanyiddwa nga Natasha Karugire, era ye mukyalo oyo bwedda gwolaba ali naye ebbali mu kulayira kwonna nga kugenda maaso okuviira ddala wali we bamukwasiza. In fact, okuviira ddala we yalinye podium ey'okubeera nga alayira ne bamukwasa instruments of power n'okubeera nga asayininga ku byonna. Muwala we Natasha Karugire yabaddewo era yayimiriddewo ku lwa maama we oba okubeera nti arepresentinga Maama Janet Kataha Museveni. Mukadde ke kamu Right Reverend Mwesigwa era nga Bishop wa Ankole Diocese yavuddeyo n'alangira oba mu kwogera kwe n'agamba nti Maama Janet Kataha embeera y'obulamu kati yateredde, era yakozeseza ebigambo by'Oluzungu ebigamba nti she is healed and she recovered. Kati mulayini ebyo nga tukyali awo, ekibiina ekikola ku by'ebibuuzo mu ggwanga KUCE yunebuulira bagenze maaso n'okubanga bakola okuyozaayoza eri President Museveni, wabula bataddeko ekifaananyi kya President Museveni n'ekifaananyi kya Maama Janet Kataha Museveni gye buvuddeko we yali nga aredizinga ebimu ku bibuuzo. Ojja kujjukira nti ono ye minisita akwasaganya ensonga ez'ebya education. So bw'obanga obadde ogoberera byebyo byennyinza okuba nga nkuwaako sayidi awo. Yes, kale awo nno bwe tuba nga tuvuddewo ne tuddayoko ewa President Yoweri Kaguta Museveni, kati amaze okubeera nga alayira olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 12. Olumaze okubeera nga alayira agendeddewo naye ku mukutu gwe omugattabantu guyita ogwa X n'abaako obubaka bwawandiise okubanga aweereza eri ensi. Agambye nti habari uzuri wote, Mungu asifiwe, apoyo rubanga, yebazibwe Katonda. Congratulations on the series of elections that we have been having ever since the 15th of January 2026. These were the presidential, the parliamentary, district chairpersons, district councillors, sub-county chairpersons and sub-county councillors. I especially congratulate our party, the NRM, for winning all those elections with being majorities. I also congratulate the other parties such as the DP, UPC, etc. that participated in the elections without using violence, unlike the party of NUP and some few elements of FDC that were using violence. The parties under IPOD should clearly lay out agreed guidelines on the do's and don'ts of the election management according to the laws and the constitution of Uganda. Byebiwandiikiddwa President Yoweri Kaguta Museveni. Kati nno olunaku olwaleero mu kulayira mwandibanga mulabye abantu bangi, wabula bano nga mbadde temutegeera ono yaani oli yaani. Kankuyiseemu mu b'ebitiibwa bw'oyinza okuba nga gwe totegedde. Omukulu oyo gw'olaba ku screen eddakiika eno ava mu ggwanga lya America, era omukulu ono amanyiddwa nga Nick Chekcha. Oba erinnya ndisomye bulungi, siri mu America. Omukulu ono y'omu ku baasindikiddwa eggwanga lya America okujja okubeerawo nga President Yoweri Kaguta Museveni alayira. Era omukulu ono amanyiddwa nga Nick bwe bamaliriza okuba nga President Museveni alayizibwa, agenze n'awandiika ku mukutu ogwo gwa Bureau of African Affairs okukwasaganya ensonga za America naye nga zikwatagana ne Africa wano mu Africa oba kusemazinga wa Africa. Nagamba nti the United States congratulates Yoweri Museveni on his inauguration as President of Uganda. The State Department's African Affairs Senior Bureau official Nick Chekcha represented the United States at this event.
We look forward to continuing up our partnership with Uganda to advance shared goals, including shifting from aid to trade and investment, supporting regional peace and security, and preventing dangerous disease outbreaks through sustainable health systems. Kati omukulu ono Nick Cheka olumaliriza okubeera nga abeerawo ku mukolo nga President Yoweri Kaguta Museveni alayira, bwadzeeyo obubaka bwawandiise agambye nti bonga Abaamerika bayozaayoza President Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba nti alayiziddwa olunaku olwaleero, era n'agamba nti State Department naddala enkwasaganya ensonga za Africa bagenda maaso olw'okuba nga bakwasiza wamu n'eggwanga lya Uganda, era bagamba bakutunuulira okwongera enkolagana wakati wa Amerika wamu ne Uganda okutwaliza awamu. Kati nno mukaddeke kamu omukulu oyo lumaliriza ne embase ya Amerika mu Uganda egasseeko obubaka obubadde buwerekera buli mu mbeera emu oba endala, era nga bakkira bagambye bwe bati: We welcome SPO Nick to Kampala for Museveni swears in 2026 to advance our America-Uganda shared goals, including shifting from aid to trade and investment, supporting regional peace and security, and preventing dangerous disease outbreaks through sustainable health systems. Still ne embassy ya America mu Uganda, ojja kujjukira embassy eno yali yavaayo negamba egenda kuyimiriza ebyokusooka okubanga ekola communications. But President Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okubeera nga alayira, nabo bataddeyo obweyamo bwabwe nga embassy ya America mu Uganda on behalf of America, ne bagamba nti bagenda kuyimirira n'eggwanga lya Uganda, era enkolagana ya America ne Uganda bakwongera okubanga baginyweza ne sekunyweza yenna mu buufu obufaananako bwebutyo. Kati nno ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso, abamu ku bantu abastanize out naddala olunaku olwaleero mwe mubadde ne sipiika wa parliament oba abadde sipiika omukyala Anita Mong, bagamba nti dress oba olugoye olwo lwazze ayambadde lwa bukadde na bukadde bwa nsimbi. Obula eyo si ejja okubeera ensonga etuleese olunaku olwaleero, naye agenze maaso okuba nga awandiika obubaka eri mwami Yoweri Kaguta Museveni naddala okubeera nti alayidde. Agambye nti congratulations Muzeeyi wa Kazi General Kaguta Museveni on your inauguration as the leader of our esteemed nation for another term. I wish you continued good health and prudent leadership, which has revitalized our nation and established a consistent course of progress. I join millions of Ugandans from diverse backgrounds in praying for your well-being and steadfastly supporting and following your transformative agenda. Long live. N'agamba nti amuyozaayoza Muzeeyi wa Kazi Generali Kaguta olw'okubeera nti alayidde olunaku olwaleero. Mukaddeke kamu ndabye n'omumyuka we ono abeera Deputy Speaker Honorable Thomas Tayebwa, naye awandiise n'agamba nti yoga mwami Yoweri Kaguta tibuhaburwa Yoseri Museveni olw'okubeera nti otuuse ku lunaku lwo okubeera nga olayira nate olunaku olwaleero. Kati nno nga tuvuddeko ko awo abakulembeze ab'enjawulo babadde bangi naddala ba presidents ab'amawanga ag'enjawulo bebo nno boolaba wano President Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda maaso n'okuba nti abayitako okubakubira jjambe ez'enjawulo, okubabuuza n'okubeera nti abalamusa, n'okubeera nti babadde bazze okubeerawo ku lunaku olwaleero nga agenda maaso n'okulayizibwa ate ku kisanja ekirala. In fact kino kibeera kisanja kya musanvu, his 7th term elective oba ekisanja ng'alondeddwa. Kati nno abakulu boolaba ababiri, President wa Rwanda wamu ne President wa Kenya tebazze ku kulayira kuno, wabula balina abasigire be basindise. In fact ngenda kubanga nkuyisizaamuko ani asindikiddwa ku lwa Rwanda, nani abadde asindikiddwa ku lwa Kenya. Okusookera ddala akangende ku ggwanga lya Kenya, omukulu asindikiddwa okubeerawo ku lwa President wa Kenya, kozi wa Kenya taze ya mukulu oyo gwolaba His Excellency Professor Kithure Kindiki. Yes, ono nno yabeera bagwe wandiise Deputy President w'eggwanga lya Kenya,
ye yasindikiddwa okubeera nga ajja okubeerawo mu kulayira kwa President Yoweri Kaguta Museveni. Ekitegeza nti President wa Kenya omukulu Dr. William Semei Ruto tasobodde kubanga akimekinga bwatu n'aweereza deputy we omukulu Kithure Kindiki era abaddewo buterevu. Kati no omukulu gw'olaba ku screen eddakiika eno omukulu gw'olaba yabaddewo ku lwa Rwanda olunaku olwaleero. Ono nno nga ye Prime Minister w'eggwanga lya Rwanda omukulu amanyiddwa nga Nsegnyuva okusinziira ng'erinnya bwe lisobola obeera pronounced. I stand to be corrected. Era nga yabaddewo olunaku olwaleero. He joined other heads of state and government alongside other leaders for the inauguration ceremony of President Yoweri Kaguta Museveni of the Republic of Uganda. So oyo no yabadde ku Rwanda. Kati eggwanga lya Tanzania bo omukulembeze waabwe yajjidde ddala. Yes, omukulembeze wa Tanzania omukyalo yamanyiddwa nga Her Excellency Maama Samia Suluhu abaddewo era omulaba mu nnyonyi ya Tanzania yegenze maaso olw'okubanga emuleeta okubanga atachinga base olunaku olwaleero era wabadde ayingiddewo mu butongole. Yes, abadde ayingiddewo mu butongole omukyalo oyo. Byojja kujjukira nno naye akalulu ke tekabadde wala nnyo amujjukira bulungi ebyali e Tanzania awo embeera yali ya ebeera yali ya 210 naye whatever happened bintu byabaawo. Kati nga tuvudde awo bapresident abalala ababaddewo president wa South Sudan omukulu His Excellency Salva Kiir Mayardit abaddewo butereevu nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero era nga bano beebaza nnyo President Yoweri Kaguta Museveni bagamba nti ddala amambuka Sudan eyo yamambuka wamu n'ey'amaserengeta alina ddala kyakoze okustrengtheninga ebya security side eyo. Mukaddeke kamuna President wa Congo omukulu osobola omulengera Felix Tshisekedi naye abaddewo. Bano be bamu ku bantu abasinga okubeera nti baagala nnyo omukulu wa wano olw'ensonga nti ebbanga lyonna abaweerezanga ku security naddala nga okutabanguka kugenda mu maaso. Omukulu oyo gw'olaba ye yaliko President wa Kenya omukulu Uhuru Kenyatta naye abaddewo butereevu nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero nga President Yoweri Kaguta Museveni agenda maaso n'okubanga akuba ebirayiro. In fact ndabyeko n'omukulu oli Taye Aseke asobola okubanga omulengera obutereevu nnyo nnyini ddala naye olunaku olwaleero abaddewo ba Taye Aseke Selassie kuva wali mu Ethiopia. Kati aba the Daily Monitor omukutu gwa Daily Monitor wamu ne NTV ojja kujjukira bano baagobwa ku nkuŋŋaana za pulezidenti zonna. N'olunaku olwaleero kye bakoze bavuddeyo ne bayozaayoza President Yoweri Kaguta Museveni era bagambye nti Nation Media Group congratulates His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni on his swearing in. Newankubadde bano babagoba ku mikolo gyonna ejja President kwabeera era bawandiise ne bagamba we covered the road that led to this day, we will cover what comes next. Bagambye nti bo beewa obweyamo baakavalinga byonna ebyaliwo nga tetunnatuuka ku lunaku lwa kulayira. Kati bawandiise obubaka ne bagamba nti bagenda kavalinga n'ebinaddirira nga okulayira kuno kuwedde. Omanyi NTV ne Daily Monitor wamu ne Nation Media jajjawaazo bezitwala zonna abo babadde tebalima kambugu ne mwami Yoweri Kaguta Museveni ne bwabadde president mu kisanja kiri ekyaggwa. Njagala okutegeeza mu butongole nti mwami Yoweri Kaguta Tibwabura Museveni afuuse president wa Uganda nate 2026 paka 2031. He is the president of the Republic of Uganda. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero
wetugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.